namulondo waliwo omuntu ng'atudde ng'ejjinja ddungi naye nga liri mu foomu y'omuntu nga liringa liri white. Okitegedde? Liringa liri ki white naye mu format nga yaki y'omuntu, nga osobola kulaba n'olaba nga era olusi format ng'ekyuka ng'abeera ng'omuntu naye nga watudde waspakolinga nga n'omuntu osobola kutuulawo, galinga amasanyalazi geekuba wayakayakana wonna we wati. Kakati awo ku Namulondo mbagambye waliyo rainbow behind him, behind Almighty. Katugambe wetuti banga him mbamuvodde entebe ye nene ngazi ne Katonda munene. That's why I always tell you nti mweche mulowooza nti Katonda omutwala nga akantu komanyi. God munene nnyo, Katonda munene, teri kitonde kimwenkana. Era bano we baba basinza bagamba teriyo yaliwo ye yaliwo. Ekirala bino bitonde byolaba bimaze millions and millions of years ne bano bamalayika bwenkugamba bano. Kitegeera millions and millions of years fe tufa ne tugwawo ne wobola okusenga ogenze mu ggulu obasangayo ate nga wabalekayo. Awo waliwo bamalayika bogamba aba Gabulyeri yaleta ye messenger wa Katonda, ye messenger era yakuletera message nga gye yaleetera Mary. Okitegeera? Waliyo Michael mulwanyi w'entalo. Kati bwenkugamba Gabulyeri aina millions and millions of angels whom he is leading. Lwaki nti bw'otunulira Sitaani naye yalina crowd ye gye bamugoba najjo mu ggulu bamalayika be. Okitegedde? Ekyo ndowooza okitegeera. What I'm expanding everything nti nja kudda wano nnyonnyole bamalayika bangi naye balina missions ziri different ze bakola ki ze bakola. Egulu n'ensi biyimiridde ku maanyi ga Katonda. Lwaki nti eno nsi gy'olaba ewaniridde bamalayika bana era baba bakikulaga eriko bamalayika bana bagikuuma enensi oba kavuyo kaze katye kamalawo ensi akamalawo eggwanga bamalayika abo be bajja kutaasa. Nolaba kavuyo katandise kyova olaba entalo zibaawo ne zikola ki ne ziggwa nga ensi tekoze eki teweddeewo ng'abantu tebakoze eki tebaweddeeyo bonna. Okitegeera? So there are angels responsible. Lwaki nti ye Sitaani ye buli kadde abeera mu kavuyo ayagala ensi ekole ki egwewo. Kakati ne bandaga Katonda ye talina kwegamba His Majesty, His everything, He's the mighty, He is greater than everything. Why nti webanga bino bitonde oba tubayita bamalayika oba bakerubi oba tubasema ekitiibwa mbasobodde kumala millions years and years ate ye Katonda yaliwo nga tanabatonda. How many millions of years oba billions of years za existence nyingi. Kakati wenkyaza abagamba nti baali bakolera Sitaani tiranyo babuuza describe for us Sataani afaanana atya. Kati ngenda kikyusa gwalaba Katonda afaanana atya, because ffe tukuze tumanyi Katonda muddugavu
katonda muzungu, sitaani muddugavu okusinziira ku firimu zetulaba. So mba njala kututereeza katonda afaanana atya, omutundu osobola mudescribinga otya. Eyasembayo okuŋŋamba ku sitaani Pastor Sonko yaŋŋamba talabanga musajja akwata mpola nga sitaani. Mukwata mpola si Robert Shua, takuta atannakutuusa gyakola ki kyayagala. N'agamba talabanga, n'agamba mukakkamu, naye etteeka libawe liti ng'omukolera. Agambirawo nga mutandika sikumanyi tomanyi. Kati ye description ya Katonda eri etya? Katonda wa kisa, Katonda mulungi, Katonda mugumiikiriza, Katonda amanyi buli kimu kyonna, yasukkulumye. Era Katonda obusungu bwe bujja nga waliwo wabanga asindisa obubaka ne mujeema. Era mumanyi olugendo lw'abaana ba Isirayiri abamu tebaatuuka, yajjawo generation enjeemu, kwe kujeema enjeemu najijjawo, n'ateekawo generation enamugondera, enamukkiririzaamu, enagondera mateeka. Katonda ye atambula ebyasa n'ebyasa. Buli bwalaba nga waliwo ekikyamu temulowooza nti talowooza. We mulowooza nti bannaye abapasita bonna bagenze mu Illuminati, balina zi crowd, balina ki, temulowooza nti Katonda talowolereza ensi. Katonda yasalawo, bw'asalawo ne sitaani kennyini gw'ogamba oyo talina kyasobola kuddayo. Olaba omukono gwa Katonda gugenda kununula abantu kuva magombe. Sitaani adduka n'avaawo, amaanyi gaba mangi, n'emizimu gyonna gikyankalana, n'ajjayo emyoyo gy'alina okujjayo. Emyoyo gimu giba for example ng'omuntu yasaddaaka omwana nga talina buzibu, mwana n'afa. Kati ono omugagga bw'atuuka n'afa, oba bw'atuuka n'afa, bamalayika oba mukono gwa Mukama gulina okugenda gujjeyo omwoyo ogwo mu nsi yanki ya kizikiza ya magombe. Magombe muliyo abantu n'aba Katonda mwebali emagombe. Lwaki? Ne Yesu bwe yali ava azuukira wano, yazuukirako n'abamu bonna. Okitegeera nti waliwo ebintu byekusifu ebya bwa Katonda bimu byesobola kwogera gwe byotamanyi. Ye Katonda asobola kuva kusalawo kintu n'akyekolera yekka nga tatumye ki, nga tatumye bamalayika. Okitegeera nga tatumye bamalayika, asobola kyekolera. Akwata empola wekyetaagisa, akwata n'amaanyi. Waliwo ebintu ebimu bye tusaba nga Saala zikolerawo, waliwo ezina okulwawo, kubanga ye aba amanyi nti Samike singa muwa motoka akyali mwana muto. Lindako, sinaba kugamba nti oli mwana muto, ngaba example. Tosobola kwata motoka nogiwa omwana omuto, aba agenda akola ki? Kwonooneka. Okitegeera? Nsobola kumunyonyola in that description nembalaga nti Katonda bw'atyo bw'ali. Ebintu by'olaba nga oluusi mbeera ekulemeddeko, oluusi ye aba ayagala ogiyitemu ng'alina kyakutraininga. Okitegeera? Era gw'olowooza aba atakumanya, aba akumanyi. Olowooza Sitaani akutulugunya takimanyi nti oli mutuukirivu, aba akimanyi. Aba akimanyi, naye ng'ayagala osooka okole ki? Oyitemu. Scenario osobola kusoma ekitabo kya Yobu. Yobu omumanyi? Wali omusomyeko? Sitole eyo wali ogiwuliddeko. Yobu yali mutuukirivu, naye Sitaani muyaaye.
era yajja buzi ne bamubuuza gwe ate kikingoozo mbwa nzungu antambula nzira eno n'eno. Olabye Sitaani sentebe zagaba yasanga nga bali mu lukiiko. Katonda lwaki amanyi Sitaani wakavuyo. Sitaani kwe kumusaba request ne Katonda n'agamba okay naye tokwata kuki ku mwoyo gwe. Kitegeera. So ebintu ebimu topapa topakuka kwata mpola. Read a Bible, pray, believe, kiriza mu Katonda, have faith in God. Era ekigambo kye bayita faith kye sente ez'eggulu, kintu kye tuyita kukiriza ye faith mu Luganda kyeki? Oluganda faith eba kukiriza. Ate believing batugulira Baganda. Believing sikwe kukiriza. Era kyeki? Faith kyeki? Faith yenzikiriza. Yes, faith eba nzikiriza. Anedda ebyaddala faith teba nzikiriza. Then believing kukiriza. Siwe kiri. Anyway, baso tuterezaamu abo abali awo abatulaba. Kati obadde ogamba nti faith ze sente z'eggulu. Kitegeeza mu explanation enyangu, obeera ne sente ku nsi ebiseera ebisinga ofuna buli kyoyagala because olina sente ezikigula. Kitegeeza faith weziba nze sente z'eggulu, obeera ne faith era ojja kufuna buli kyoyagala. Siwe kiri? Ojja kutuuka w'oyagala. Ojja kufuna buli kyoyagala naye ojja kutuuka buli w'oyagala because you have the faith. Olina currency ekozesebwa mu ggulu. Siwe kiri? Kale kati nina ebibuuzo byange. Naye mbadde sinamaliza kunyonyola. Yes, kati nkuleke buleso nnyonnyole taata. Anti mbadde nkyayogera ku Namulondo. Namulondo wonna leka tugambe gold, tugiyite gold nti it is a golden place. Okitegeera, whatever you see it is what? A golden place. Ate everything is very clear. Buli kimu kiri clear. What I can tell you, if you can get bw'oba osobola kubakubamu ekifaananyi ngeri gye nkunyonnyodde, kubanga ojja kumbuuza bano bakerubi lwaki balina amaaso mangi, ojja kutandika okwebuuza ebibuuzo bingi, naye ebimu sijja bisobola kola ki kubyanyonnyola kye walaba. Yes, nnyonnyola nze kye nalaba ekitono kye bandagako. Okitegeera, omwana w'endiga mumanye bulungi, n'agamba ono omutuukirivu wa ku nsi n'andoopayo aze tumugambe ebintu ebisobola kuhappeninga oluvannyuma, alabe asobole kugamba abantu abali eri ku nsi ekyamaze kola ki kulaba wano mu ggulu. Ye mission gye yakoze eki gye yajjiridde nti lwaki alina okunyonyola. Tosobola kugenda tebasobola kugulawo oluggi luli eri gate eri eyo nga tewabaddewo communication. Yesu nga teyakommunicatinze, ye kabaka w'abakabaka naye ebintu byeri biri mu mitendera. Okitegeera, biri mu ki mitendera. Akati Yesu n'Omwoyo Mutukuvu baaliwo be balina etaata ono n'ebitonde bino nga tebinakola ki, tebinajja nga tebinabeerawo. Okitegeera, kwegamba bo ba ancient days tolina ngeri gy'okusobola kubanyonyola, tolina ngeri kubanga bo basukulumye. Yes. Yes? Explanation ku ngeri gye bajja because baaliwo even before buli omu. Yes. Nze kye mbanyala obuuza ku Namulondo wano ono abadde akutambuza
zikutte ku mukono okuva eno gye twatandikira ddala. Ku tayimu eno aliwa alinaawo ku time eyo yamala eri mugulu introduction ye nagenda kwesanga nga atudde eri ku saidi ye walina okubeera. Yakutuusa wano ku Namulondo ye n'agenda mu kifo kye. Okay, kati wayogeddeko wali n'ogamba nti simanyi oba Namulondo omaze okunnyonnyola kuba ndaba onnyonnyodde ndabika kyekiriwo baani abaliwo Katonda afaanana atya, sima bwe waliyo ekirala ky'olina okunnyonnyola kyolaba kyoleseeyo Namulondo. Ku bye nalaba ebimu biri main kubanga bwe ngamba kunnyonnyola buli kantu kutotola tujja mmaliza apart from tujja genda naye si leero kubanga nja kuwanyo tugenda mu bintu tujja kusigala nga tunnyonnyola wano then lulala nina okujjako ne bamalayika ne departments zaabwe n'amanya gaabwe. Yes, naye nga tunulira we tugamba nti tunnyonnyole Namulondo is not just mbadde nkuba kifaananyi nga bwe nakiraba naye we tugenda buziba kinene. Yes, olina ekibuuzo kyobadde ombuuza ekyo? Mbadde ngenda kubuuza ku bano bamalayika abana abakuuma eggulu oba wabategeera be baani, naye ogambye amannya ojja gannyonnyola loonadda. Then ekibuuzo kyakyennyinza okubuuza ku Namulondo eno wano kuba ono yakunona ogamba wali tosobola mulaba mu feesi nga ekitangaala kingi si kyo? Kati wano nga mutunuulidde the Almighty ye wali osobola omutunuulira mu maaso? Ekyensobola kubagamba nti olaba odda oba olaba odda y'ekintu. Lwaki? Nange nga tugenda kuvunama nali njagala kulaba Katonda muntu oba ki oba si muntu, kitegeera. Kati ekiva eri ku Namulondo all kyolaba kibwatuke ekyakayakana. Kati osobola kutegeera nti ono Yesu yali ki? Yali saidi yeno, then ono Mwoyo Mutukuvu, then ono eyo munene yo. Yes, then n'ekirala kye ngambye nagezaako kuzika nendaba nga ayinza obutabeera mu format emu nga akyusemu ng'omuntu, ndowooza yali ayagala kundagako katono, naye ate nga sigamba muntu guno ono gw'omanyi muntu eri ntebe nnene nnyo etwala ebyalo n'ebyalo. Bwe nkugamba ejjinja eryero eddungi eritudde ku ntebe eddungi, naye ziyinza okuba nga balina erinnya ddala lye baliyita, naye nga nze nalaba nga jjinja ki lyeru ddene, okitegeera. Entebe nga yo ntebe eringa mu foomu ya glass naye ng'erabika gold, eringa gold naye neera tebeera mu foomu emu. Lwaki? Nti eno waliyo rainbow, waliwo kwegamba ebintu tusigamba nti bibeera mu format emu bwolina obirabira mbukati format yeeyo no. Kale ndowooza ebisingawo nga woogambye kati wetugamba Namulondo ebisingawo bogendagenda in deep, ebisinga ku kyetunonyodde olunaku olwaleero. What time you don't have era ojja koowa nga woogambye, so tujja kikoona kulala. Naye nzikiriza nkubuuze ku bye tuzze twogera in this program. Wagambye ku kya tosobola kunyona buli omu gwe walaba nti sima nalaba Elijah, nalaba Abraham by name. Can't you list them for us? Nti nalaba ono no by name, so that maybe wetunadda tujja kulaba engeri gye
kuba ndaba n'enkuba eyagala kutonnya tolina okudduka nga ewaŋŋambye. By name omuntu abeere nga akimanyi nti wetunaakomera tuyinza okukoonako ono. Okay, mubadde mwagala abatukuvu abagenda mu ggulu oba bamalayika? Si bamalayika oba bonna. Nze nga wagamba walaba Aburahamu, walaba ogambye walaba Elijah, kati n'abalala gwe just by name nti nalaba ono nendaba ono nendaba ono. Ninga nabakonyeko mu Abraham Bosom mu ggulu lya Abraham, Isaac ne Jacob. Ewalala wembagambye wenategerera nalaba Eliya ne Elijah. Abo bonna balaba mu lubiri, naye era bwe tugamba lubiri nti we bali era nti sigamba mu kantuntu nti kintu kinene oyinza ogamba oba Uganda oba ki, okitegeera, naye bo kasa oyinza okuba wano mu nsi y'omwoyo nga ndi wano ne bandaga for example ebiri Busia oba ebiri Kenya, nakulaga ono gundi ne gundi uno wano uno wano ono gundi uno wano, okitegeera. Kati abantu benalaba tugenda kufuna obudde tubogereko betuyita abatukuvu abali abakola ki, abafa nga bakoze emirimu emirungi, okitegeera, egyabwa Katonda, abaweereza Katonda mu butuufu bwabo, kitegeera, kubanga mulimu abagenda direct nga tebaafa, nga bo bagenda bugenze. N'embalasi z'omuliro zembagambye nazo weeziri. Anti bintu bingi, waliyo na malayika avunanyizibwa okufa, waliwo no malayika avunanyizibwa obulamu, waliwo malayika w'okwagala, waliwo bamalayika bangi, naye nga buli that section eina bamalayika billions and billions. Bagamba malayika tugambe Rafael oba bagamba Michael oba wetuyita gundi Mikael oba netuyita Gabriel, aina bangi, ye abeera nga general, ekitegeera. Bwe tugamba nti malayika ogundi manya ye alinga ki general, ate naye department gyaliko ojja kwesanga nga esinga ne Africa maybe nga gyakulembera gyaba malayika. Why nti buli muntu nabagamba alina abamalayika 100, kati bw'ogatagata ojja kwesanga nga kyenyonyola kisukulumye ku bwongo obwo nga bw'otegeera. Kale tukoze bubi. Kale ebigambo ebisembayo warning nti omuliro gugenda kutandika kukwata ma business, mwegendereze, mubeere alert abama business. Ekyokubiri, accidents zigenda kuba nyingi, mwegendereze. Abasabe mukole ki, musabe. Ne driver gwe kenyini olina okumakinga sure nti omanyi Katonda otandike kusaba, kubanga ye sitaani akozesa obwongo bwe kulaba nti ekintu kibaddewo. Ekirala, bw'obanga olina ebirooto by'oloota nga bikutulugunyiza, oba bw'obanga olina ekizibu ky'owulira nga tekyetaaga ddwaliro oba kikutulugunyiza, weetuli tugenda kola ki, kuyimirira kuyamba. Ekyokubiri, tulina crusade ziri 3 zetaaga $5 million. Kwata gwe buli kyokutte kijje kiyambe ki crusade zino mu bwakabaka bwani bwa Katonda. Siga mu bwakabaka bwa Katonda erinnya lyo ligende mu kitabo kya record. Waliwo ekitabo kyo kiri eri nakinyonyola. Buli kyokola kiwandiikibwa, ekirungi kyokoze kiwandiikibwa. Kati bw'okola ekintu bwe kito n'oleta miliyoni zo n'oziteeka mu crusade oba motoka yo oba kikole crusade, kiba kitegeeza nti ofuna wano 10 ne mugulu ofuna ki 10. Kati buli weesibira wano ne mugulu oba okoze eki weesibye, ate nga wampuliriza nga nkola ki, nga njogera. Abaana ba spiritual purpose mwebale kundaga omutima n'obwagazi. Tulumba
mwebale kusiibira crusade, mwebale kubuulira enjiri mu group, mwebale kwekubiriza. Naye abasajja mubeere bize, mubeere mu group, kubanga abakazi abawala bokka be bali very very sensitive ate they are active. Ekirala njagala kwebaza Samike ne Unique Media nga sinabawa namba wemino okuteeka sente za crusade eri +2567 50 68 81 50. Eyo namba gyolina okuteeka ensigo yo yawa ya crusade. Sigako naabwe mu bwakabaka bwa Katonda, osabye nnyo. Kyova olaba sometimes ebintu tebituukirira, weetaaga okwata ensige ekuluma, Isaaca wa kuluma omusige mu kintu wekiti. Tetusaba sente ez'okwevuga, tetusaba sente ez'okwezimba, ama tusaba sente za njiri eya Bwakatonda. Tugenda kulwana olutalo kujjayo emyoyo egyaki mu kizikiza, kubanga Samike tasobola kundeka n'ensaba sente za mmotoka kwevuga wano. Ekyo kyakimanyi kiba kikyamu. Genda okole. Ndi mukola era otandikira simanya mbu njagala zaako wevuga genda okole. Okay, ekirala njagala kwebaza nnyo abantu bali mu nsi za njawulo. Sijja nyiza okunyonyola nsi UK, Netherland, waliwo muwala wange Vivian ali Ireland, banji Dubai, abali Dubai banji, Kata banji, n'abasajja ba Katonda bannaye mwebale kubeera nga mugamba musumba. Ekintu kigenda akolebwa ne muzizamu amaanyi. Netherland, abaana abali Saudi, abawala n'abalenzi, abaana bali wanji Denmark, abali ekiri kigamu kinde bakiyita bati diaspora. Munkubirako ne mugamba musumba nsabira kino nsabira, naye nze mbagamba tusiga mu crusade. Kituufu bana munfudde bize mwampa mirimo kyenjagala, naye ate n'emirimu tulina ogitwala ku level ndala, si kusigala ku masimu. Siri suppose kusigala ku masimu gokka nga mbasabira. Mulina okuwagira enjiri, tugende tuddemu tujjeyo ki emyoyo. Ekirala kyenjagala mumanye nti nze mission ze bampa za crusade kusabira families ezimenyese n'okuzikansolinga, kuzitereeza, okuzama amaanyi ezo kyaki ezagwamu amaanyi. Musumba osobola kumpita n'okola conference n'okola ki, tugenda kuva ku ekyo kyotegese nga kyaki yo eri charged n'abantu nga bajjudde. Bye bantuma mission ziri kusabira buli muntu, abo bonyina manya kintu ga kinsulako, abo bonna baleese obujulizi bembadde nsabira. Kati naawe ekibanga kikutuga kikusuzeeko, jangu wetuli tujja kola ki kusabira. Nsigadde nze Pastor Edward Mugisa, eno ofisi yaffe eri international teri local. Kati tetukyali local kubanga Katonda yangamba tolina okutuula ku church, msiiba ntambula. So I hope even to start kutambula n'amawanga. Ekyo kyonyina okyogera kubanga sina kwogera butono bwokka. Ate ne Sami tujagenda tontunulira bubi, njakutwala totya. So nze wendi kuba simu mu budde buli respective, I will pray for you. Nobanga wakubanga nga ndi busy nga nabe nsabira, nziramu nenkubira. Bawe namba giddemu. Namba eri +256 750 681 6881 50. Mbadde nkoze ensobi njiddemu mu Luganda 0750 68 845. Kuba tusabi mbana bawadde obujulizi, mbawaddeko obujulizi butonotono, naye bantu bujulizi bungi. Bantu 20 bakalokoka mu mwezi gumu. Kati nsuubira tugenda kulokola bameka? Mukama Yesu agenda kulokola bameka mu program eno? Banji. Mukama abampeera omukisa, mbagala nnyo. Samike mwogerera, twetaaga kamera ne kompyuta.
totuulira busente bwo buleete bukole buleete. Nze nja kwogera nga taata w'omwoyo, sijja kusirika. busungu bungimu. Katonda wasungola. Waliwo abantu, waliwo kambabuulire, mwamanyira nti Mukama kuomukisa nsabira nenkusabira nenkya n'okomawo nga kikuliko, naye nze bwe mba nga nkusabira nkuteekawo instruction, if you follow them ojja kuwona. Temulowooza nti bintu bya kasatwa bwe wabwerere wewerere. Nina okubuulira amazima gakaawa, nina okusigala ku mazima. Oba oli ayombyo oba akoze atya, nja kusigala ku mazima nti sente za ku nsi kuno. Kale naye nja kutwala omukisa guno nange okuddamu okwebaza abo nabona abannoonyaako we nali omulwadde, ne mbasuubiza nti ndabika nawonye era tugenda. Sinnawona bulungi, sala kweyatulirako nga sinnawona bulungi. So layika nawonye. Kale obulumi bujja kgenda mpola mpola nga we tukola, era tugenda kitambuza ngaetu bwe tukitambuza. Nkiddamu nti mu bigambo ebingi bye twogera ku channel eno oba mu buli program gwe alaba byonna biyinza obutakukolera. Twala ebyo ebikoledde, ebitakoledde biyinza okuba tebibadde bibyo. Mbaagala nnyo, tugenze.